Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi. Bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwenyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko. Jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo, bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire, Kuteka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya, beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku nnima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi. Okay, tukwanirizaako gwe omulabi waffe ku Farm Business Uganda. Nono tuli ku mulimu ogw'okupima ebitooke. Alokira nti waffe yatugamba n'atugamba ate nataddeko n'ebitooke tebyaweze, kitwala ebiseera n'obudde okupima olimbi okutegeera ekintu ky'okola nga kya mulembe oba kya mutindo. So si byakusuula busuuzi miggo. Nono gwe omulabi waffe omulungi mu mbeera efaanako bwetyo. Tupima efuti zino tumala nti nno efuti zino leke neeyingiremu eno eno egendemu eno era nga bw'oli okubanga olaba etuli okukikulaga mu mbeera efaanako bwetyo. Kyetukkiriza nti omulimu guyita mulungi era nga bw'oli okubanga olaba notugenda kuteekawo olusuku madaamu ali bweru wa ggwanga. So nga bw'oli okulaba ne ttiimu gye tuli okukola nayo omulimu oli gulaba mu mbeera efaananako bwetyo. Mwebale kutulaba, mwebale kutwagala, tukyatambulira ddala. Kati wano wawedde kakitegeeza tusuule muti wano olukoba lugendeere. Si bwe kiri? Ndowooza oli okubanga okirengera bitwalamu obudde. Abamu we tubagamba ayinza olowooza tuyisa mukka mu kisero, bintu byanguwe bityo naye tebiba byangu. So bayimuseemuko tebugwa bunene wanene wano. Kati tupimawe kati nze gye tuba tukola tufuneyo gundi wano. Okay. Uwade tupie futi 10. Yes.
mponewo. Ziri meka? Temuyitamu wadde. Kati era ye wamu kumpi ye wano. Kitegeeza yeri emu ebadde esigadde wali eri. Kale kitegeeza nti era ogenda kubbayo awo emu bwe tuba tugize. Tugamba nti mulimi ku mulimi osobola okusubscribinga likinga ebyaffe bya lwatu. Oyisaamu eyo fuuti ey'emu eyo. Ebyo twagamba kera nti baffe omukoffe waliwo experience gye tuteekamu nga tupima ebinnya bino. Bw'otuuka ku kibalo kyaffe kiri eri kye tuba tukugambye. So bwe kityo bwe kiri. Naye nga mwebali kutwaga, mwebali kusubscribinga, mwebali kulikinga, mwebali kusharinga erimiro y'eno. Ndowooza nga bw'oli okuba ng'ogyetegereza naawe wonna olengera muwogo awo. Omuwogo yenna agenda fuuka lufumo. Tugenda okuddamu okulabikako ng'olaba nnimiro ya bitooke mu mbeera efaana ndege. Okay. Lega. Yes. Ndowooza oli kubanga okyetegereza. Mulimu gulitambula. Olusuku ojja genda olwetegereza ojja lulaba nga tulukulaga, naye mwennyini ojja kubeera nga okyewuunyiza ddala mu mbeera efaananako bw'etyo. Twagala ne tukola ekintu ekirungi esobola otusigaza nga kitwogezaako. Oli kitegeera. Naye nga mutweyambiseeko tetuli babi nno. So tweyambisaako n'oweebwa amagezi, n'oyambibwa, n'okola ebintu ebiriyo. Twagala nnyo okwesanguza mannya g'abakiraya nti wano, naye ndowooza ne kiraya nti gy'ali ali kubanga asanyuka ng'alaba omulimu engeri gye gutambulamu. Oli kitegeera mu mbeera efaananako bw'etyo. So twagala okubeebaliza ddala nti mwebale nnyo, mwebalire ddala okutwagala. Bwe tunaatuuka wali eri tusoke twala ebyo kwerirongera okugaziwa, kale tuba tumalayo ne tutatwalira kwali ne twongerayo wakati nga wano bwe wama nawe weeyongerayo nga twongerayo lumu ekinnya mulundi gumu. Tujja tukijjuza bujjuza. Yes, tekiwadde? Obuti okyalinawo oba bukweddeko? Ndowooza tumenye. Weewooye. Mulimu gutambula nga bw'oli ogulaba. Tujja kukomawo tukulaga ebinnya byaffe engeri gye bisimiddwamu. So twagala okukola ekintu ekirungi ekitagenda twonoonesa linnya. Ate nina kira nti gwe ngamba nti ennimiro eyo olaba ng'eyo naye eba yaffe. So gwe oyinza ogiraba ng'eyo, naye ennimiro eyo eba yaffe nga ffe kati ffe ba boosi. So twala eddala okukola ekirungi tinikeesi singa kiba waffe. Singa waffe wano wonna bitooke tugenda kuzzaawo olusuku. Era mu bbanga tunoonya otulidda ne tukulaga ebitooke bino. N'oba nga naawe osobola okuba nga okola ki? Nga okiraba. Tuli mu kupima
si bino yasuula bintu kitwala eddaala n'okola ekintu kigenda okusiimya. Kale ndowooza nekya ngenda kumenyako, ngenda temako eno ku buno buli eno nkukasukirengako. Weewo si weewo dute awe watyo. Yes. Bino tuba tuli ku layini yakubiri yakuna. Yes yakuna. Kati ebibugeredde kawana kakati nze kira kimbadde ngamba tululeete twengoleyo eno emabega eno ekinya eno. Bajje bakirabe. Watane teteeka ndio okusaka mpira nenga sija kunuku weewo ye. Okay. Waliwo omulandira. Okay. Ne buno tobugyewo buno njagala okulaga yenkonge eri gy'olaba eyo mu maaso eyo gye tuva opimako nti olwedde weetudde waliwo ekinnya. Ndowooza oligiraba nti weetudde wennyini wabadde walina okubeerawo ekinnya, naye kati bw'oba opima ng'olina olukoba tokibuusa maaso kuba wanu tegenda sigulwawo, tegenda avaawo, tegenda sigalawo. Kati yeekulidde ekinnya, oli kitegeera. Kati bw'omanya n'otegeera nti no kino nkikoze ntya, naye tekikujja kuva mu layini nti osanze ekiswa oli osema ebinnya bye eby'ebitooke nti wano kangire layini nzibalamye nti abamu bwe tusanga ennimiro zammwe we ziri n'olaba nga ate ebbanga liri ddene nnyo 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 nga bw'okitegedde mu mbeera efaananako bw'etyo. So oli kulaba omukulu atuli kukola mulimu gulitambula. Agenda maaso n'omulimu ogw'okupima ettaka lyaffe erya kiranti waffe, geraba oli okuba nga weetegereza bw'ogenda maaso ng'olaba. Jambi ogiresewa?
Aya le tuwanike. Aya. Zoli kubanga okiraba mbeera efaanako bwetyo. Weewo nange kangire eno. Ndega weewo baaba kaleze nnyo kano katooke kokka ye kali obadde weewo kyekyo ya tukyagenda maaso kusaba okusubscribinga n'okulayikinga n'okusharinga link n'okusharinga n'otegeeza abantu waliwo farm business Uganda. Ebyaffe tuyinza obanga tetubikola ng'abalabe babikola naye kikulagira ddala nti nno kyetukola tukigaba naffe nti tukole ku bantu ng'osuubira nti osobola okubawa service ennungi nga ggwe omulabi waffe. Twagala okwebaza abali ebweru w'eggwanga Middle East abali mu nsi yonna nga mutugoberera. Nwaddewo bitooke byendabyewo ndabyewo bubogoya buli obwaffe buloko bubogoya nendabawo obutooke bwafeenyuka naye nakitembe bunnakabululu bwe butooke obusinga okulabikawo. Naye tuligenda okudda tujja tukulaga omulimu guno bw'oliba wakusiima naawe oliba osiima, bw'otaliba wasiima era ojjaba tosiima. So nkusaba nti bw'osabisibwa ku Farm Business Uganda baba bategeera nga tebatumanyi omukulu omu atulabye eyatulabye ng'abadde tatulabanga. So by'okoma okusubscribinga n'okulayikinga bantu bangi abasobola okutegeera ne bategeera bye tukola. Bulime nga bw'obulaba obwo kye tugenda okuba nga tusimba ebitooke Africa. Ekeesa ogendamu ebitooke ebyo singa obiwa obudde n'opima nga togenze muliro oba nga topimye gafula bisobola okugendamu. Naye kisinga olemesa bannaffe nti tetugera ku bipimo, oluusi tukwata bibatu engalo jjukira tezenkanankana. Oli kitegeera tewaba nti n'abamu bababba mu kubatukuza amataka, mugendeyo mu byalo temufunye enkoba mugize mbumenya omuti oli akozesa mikono tegyenkanankana. Wanu w'otabbibwayo fuuti endala ng'emu kitundu ku bbiri basobola oyisaamu fuuti. Amba bakozesa buteepu gundi teepu meja nga bwe bakozesa. So kyetaaga n'ofuna obukoba owoliko ebipimo. Ekirala ne bw'oba okozesezza goozi aba tagenda kukolera ku lwaki kubanga togera ategeera efuuti kuba ettaka lisobola okuba nga teryenkanankana kati wabaawo ekiyitamu waba oli okuba ng'olaba. Naye oli tulaba nti eno olaba nga eri wansi wafunda eno ne wagaziwa. So bw'osalawo olina obeera n'olukoba lulika ebipimo ebirungi n'osobola okuba ng'opima ekintu ekirungi. Waliwo omukulu omuyinginiya mulamba yangamba atugoberera naye nze ekibazo ky'oli okumba nga siri kitegeera twali tumubuulira engeri gy'osimamu obutunda. So nga bw'oli okuba nga olaba kyekino ekiko.
Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi. Bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwennyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko. Jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo, bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu naawe batuukirira ofune amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire, Kuteka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya, beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi.